Wazimba akapa makakolinga empumumpu. Amawulire agesange nakafuna. Katulako n'obabukirira omunyo. Olebeza ebimwanyi bikulinga nga kilo z'ebigodo. Mukwano gwange kali nti pressure ateereddwa. Kamalo kubira abaho anti pressure bamotadde mpulira abaho kyagamba. Musirike. For the day, Buganda Road Court has released on bail Ibrahim Musana, aka Pressure 24/7. Pressure bamutadde. Okay guys. Abamu bagamba simanya aliza. Naye agamba yakomyewo. Mugenda kiwulira. Naye nze bamutaka magu am the face of this channel. Thank you so much for subscribing, watching. Moja kiwulira. Endatiza mwezi zirimeka. Nange mwabasinga muri baagala nnyo. Ate mutandike kundopera ani yajogerako, ani yansinikirako amannyo, ani yandeetako akapabba, ani yali azunga n'amampanti aganyampya malaya mu ccupa. Mwangu wano mu comment section omanyi mu reporting Kamalo kubira abaho anti pressure bamotadde mpulira abaho kyagamba. Musirike. President abaho studio tya sebo. Burundi jali abamo lyo. Mwendi muganda wange. Ngoli ngeye basi. Ampu chapaka kulira sina mwanyi. Kakati. Anti pressure bamutadde wali yagala afire mu komera. No mwana nange zuka nenda wa TikTok mbuga muyimiridde nange sibitege. Ndala video oba. Byadala bamutadde badde yagala abeereyo. Ate ffe twamutwala mu komera nze nade manyi tajja kufaayo nga manyi ajja abeerayo. Kati lwaki bamutadde omusango bakugobye oba bamuyimiridde? Bamuyimiridde bweyimirizi. Matimu akamujaganya ndowooza ensonga lwaki okubidde. Tulina okujaganya ate lwaki tetujaganya. Naye kasajja ggwe ensonga lwaki onkubidde bukyaba kwata pressure tonkubira twadde mu ntalo kati okubye olire essanyu olina liigi. Ngambye kankulumye nandi ebbanga lyenkuvuumidde ngambye kakube n'essimu nkulumye. Waaye naye mugambe bwe baba mweyimiridde twaze bulungi kuba bwe bakweyimirira omusango gwa teguweddeeyo. Naye nze nzuukuse ne ntaba ku TikTok madde leero mande badde ngenda kufuluma kukola bwe mbirabye mpulira n'olubuto olunuma nzizeemu ne neebaka. Waaye kati baleke musooke mutukudaaliremukko. Tulina kyakukola. Naye nga Muhoozi our next president. Ekiri ate waliwo awakana Muhoozi yaddako. Okitegedde? Bye. Kati bawe mwaka kale. Wa pressure toddangamu okunjasamira n'okwogera erinnya Dr. Sefo Kalizigwe. Wazimba akapa makakolinga empumumpu. Buli bw'okatuulako n'obabukirira omunyo. Ne gukubabuukirira n'ofuuka kyamukeeted n'otandika okwasamira abantu. Tonjasamira. Why are you loud? You bust my eardrum. Sagala bantu bampoganira. I'm rich. Olwokubanga waguze ekimotoka kinuuwa, ekiringa ebimotoka bya Becker, ekiringa ambulance, ekiringa ebimotoka bya funeral service. That doesn't make you rich. Lwaki walinga oguza abantu painkiller za gofeni ng'obalimba nti nezo painkiller za maanyi ga kisajja? Okimanyi nti wandiisa abantu? Wasoma ani yakuwa ebbaluwa ye ey'obusawo? Yenna alebezemmwa. N'akakatwa akamulinga dduulu. N'ogwo omunyo ogulimu enjatika bw'akunama bw'ati ng'asiimula tulaba ne byalidde eggula emiwogo. Baakusimamu empompogoma ya walumbe mu ttako. Onjasamira. How dare you? I'm your boss Nakigamba. Kinjasamira yasamira ebitakwatagana. Babayikanira mulino obwo obutaka obwa serebera. You're walking ozungano obwo ramshackle knocking bones. Chovola bakuzinira mu DJ box at Dubai. How can they kuzinira you in the DJ box at Dubai? Didn't you have money to get a room?
Chiwunya ne toyi. Kisiru busiru kiringa bana zine enkoloboze za B. Olinga ekikakampa kya B mutako gendo wandike n'erinnya ly'omutoyi. Stupid. A TikToker who is accused of posting and sharing information that ridiculed and promoted hostility against the person of the Kabaka and President Yoweri Museveni. Chief Magistrate Ronald Kaizi released Musana from Luzira prison after the suspect spent the mandatory 60 days on remand before the beginning of the trial. Musana was remanded on the 7th of March 2024 over hate speech and spreading malicious information. Eyabeererawo pressure bantu no bangi abamu sibamanyi sijja kwefuula kamanyo naye bwe bamanyi abantu bangi ababeeddewo pressure naye njogera kati ku benzize nga ndaba omulala yabeererawo pressure abamuyimiririra okuli UG Extra nange yali neeyimiriddeko UG Extra omutima gwo gwa gold olina omutima omulungi saba Allah subhanahu wa ta'ala naawe aguwe ky'osinga okwagala tasiima ebula agiwa UG asaana kusiimwa okitegeera. Mutandike kundoopera ani yajogerako, ani yasinikirako amannyo, ani yandeetako akapabba, ani yali azunga n'amampa nti aganyampya malaya mu ccupa. Mwanguwe wano mu comment section. Omanyi mu reporting nnyo akaunti zange nomugigezeeko nja okubasensebula miziinaziinamu egiringa sapatu enkadde. Mwafunyeemu ekyokuyiga. Ebyo byonna bibeera awo enduulu muzikube. Bino si bya saidi. Mumanyi ensobi gye mukola. Guno si mupiira. Tombuuza which side. Don't be stupid. Bino si bya saidi. Bino bintu bikwata ku bulamu bw'abantu. Omuntu abadde mukomera omwaka mulamba owoza which side ayo. Oli musiru. Tuwa abamu mbavuma. Kali gwe bagambye omusango gwawedde. So n'olwekyo puleesha afunemu ekyokuyiga. Ezo enduulu ze baali bamukubira luli. Ebyo tebiriiyo ebyo by'enduulu teekamu amagezi. Abantu tubavuma naye you have to put in sense. Otegeere mubeeraawo Sibanya Junior full figure avuma Junior avuma Junior si yakuleeta ku app eno. Ekyabantu njagala mukitegeere. Wano buli omu yajja yekka. Ojja kuddeeyo omanyiira abantu oli munaku. Toyina wadde omunene n'ogwo mu gavumenti. Mbeeraawo mumanyiira abantu. Olumala obbakwata ne babasiba nga mutandika okukaaba. Bannange bante era nze siina musango. Bo be wavuma si bantu. Ffe abantu abamu be tuvuma tubamanyi. Kale bezeebimwa bikalinga ng'enfuliza embizi ezaddeko pressure olaga ki nga n'engoye zoyambala ziringa kufumbula gwe mazzi. Toyina nakyolagawo toyina nakyofunya mu TikTok okujjako okuvaayo ekyenda mu muniyo kanjasamira kammanyira katambuza bigere nga mbizi kasaamirira kagenda kayiikayiika eminyira wale no ku TikTok. Pressure toddanga mukunja samira ffe tukaddiya mmotoka g'okaddiya matako na minyo tukaddiya mmotoka nkikuddiramu navuga Nadia nevuga Pajero nevuga Alfadi kati naguze mmotoka empya gwe mbizi gwe katona kasamiza mwe bikulinganga kilo z'embizi toddanga mukunja samira gwe mbizi gwe tolina kyoli nyini katuyana amatako nga kanja samira katuyana emabega ani gwomanyira gwe pressure olwokubanga omanyi nti n'ogenda gendo yasamira buli omu nze ndi mazima wanvu gwe pressure ndi mazima wanvu olaba ogwansimbu kikakyo ne kitwala mwezi miramba ng'ebiri nga tekinnakuzangulu nze nagwo ku accident nenzirika sawa busawa nga ningulwa ate ekikakyange nga kimbereddewo kinyambye nkusingira wala gwe mbizi gwe toddangamu n'okummanyira n'okunneepimako kati naawe tulage emmotoka gy'otambuliramu okugjaku kavitizi kasha blessings kogenda ozunzizaamu omuni ogukuyiikayiika kalebeza ebirevu bye katasobola kusala kalinganga n'ebyenkawa by'embizi ku manyoko kammanyira kalinga n'amanege ga Mickey Sims tufani
toddanga mukumanyira gwe pressure toyina kyoli oli munaku oli masikini onvumira mu 8 plus kuvumira mu 15 Pro Max eyo level ate n'ennyumba gye kuvumiramu ya bay esimu gye kuvumiramu ya bay emmotoka gye neevugiramu nga ngenda okuvuma gwe mazima sira ya bay chovola wabo omusajja wa John Lubega nakutunako obutunzi nakuyitako nakuwada na lulusu gwe mazi kamanyira pressure ogwa pressure ogwa nsimu ze tozigwira kunze ndi mazima wangu ndi kilasa abavu chovola bawacha ku TikTok wasoka vuga Dr. Sefko I am blessed atendi wakabi nina emikisa ekyo nyongero kikujjukiza gwe ka pressure kalinga akana kakubibwaladdu kalinga akana kenjala kajja kampuzumirako obutako chovola bakalwala mizo zimbunege kamanyira kalina kwashako kanja samira kalina ekimwa kikalebera nyini kikalinganga kondomu ze bamaliddemu toddanga mukumanyira gwe pressure toddanga mukumanyira kubanga ekikacha mwecho nacho totoferia wano nyoko yagenda nasingayo ku sister go bunayitemu mukalulu kammeya woku wetawuni kanso yewamwe nagwa chova ku sister go kumawube nawo oli mawube ogwensimbu ate balemerera okufuna sente ezikujjanjaba balyaloni nebalema nosasula gwe mbizigwe mbuwakulira mu gate yawo kwe masira gwe atasobola ddala okugula akamotoka gate yawo atasobola ddala okugula iPhone 15 Pro Max gate yawo atalina yadde kapoloti kotulaga gate yawo nga nenyoko yewolawo ozimuloni waneero ayasama twogere ebbanga gya bankinga mu bino bibanka by'abakyala bebekuŋŋanyizamu waneeno neyeewola nadduka ne sente tebamulagako ku TV toddanga mukumanyira gwe mbizi gwe toddanga mukumanyira gwe pressure masikini gwe kajja kayikayika amasira matako bakuzinazina we nawe noyika mmeme mabega omanyire nawe genda onoonyereze tokutaseko yani genda onoonyereze gwe mazi kale nawe buzawe motoka emwezi after nga tewanaita yadde n'omwezi omanyira ojakakasa omutindo gwe tulage emotoka gyovuga mazi gwe kawuzumya obutako bukalinga obutako bwa ddole nyini konakona katambula saagala siiwoome kamanyira kalega obugumbagumba tekalina konjeti gwe kasobola kukola tekali vazatayiro kali awo kesiba kimukulebeza kimwa kikalinganga ennyuma y'embizevo gwe kabizigwa nga tonnanja samira nga tonnanjikirako lebe soko ogule ku mmotoka etegerekeka soko ogule ku simu etegerekeka soko osuleko bulungi belako classic somako ku professional etegerekeka weteekemu ssente ove mu kulebeza ebyo ebimwa byolebezalebeza biringa kondomu ze bamaliddemu amasira chimanyira kalebera nyini kajja kadebererako nga Colgate kamanyira mbegesefka olina kigwe pressure olina kyokujjako eminyira gyoyika ku live olina kyokujjako amalusu gotwasamira waneeno olina kigwe mazi olina kigwe matako kalinganga n'obunege bwa miki toddanga mukumanyira gwe pressure tolina kyoli kirizaako nkuwadde challenge gwe motoka nga mpya mazi matako gwe feria gwe mawube gwe bakusingayo nyoko yakunabirako ebisiraani kitawo nakweyambulirako kyovola bwogwesimbu oyika eminyira tosala byoya matako wena oli feria tewasoma olyawo otukuba ennaku puresha nga tonnakuba puresha zo wano ku TikTok soka otereze sister wo olyoko jo yasamire Dr. Sefko gwe mbizi gwe kamalaya gwa kakapa nyama ya pusi kamanyira gwatava muyadde olunyira lw'amazzi bonna bakuzinye bakutenda kimu kukapa bakuzinyezinye oyika ekyenda bakulemedde okujjanjaba gwe mawube wayazigatta gwe kasirusiru omanyire nakukomeddewo kubanga luli nabadde sobola kuvumira musamusanga after 1 week nengula 15 nabadde sobola kuvuma nga nina stress y'emmotoka nabadde notambulira mu AC obwongo bwange bubene nga buli fresh male nkuwe level pressure gwe atalina yadde profession olina Dr. Mulamba gwe yasama naye tomanyira toddangamu okunjasamira jangu kola live gwe mazigwe kamanyira olina kigwe ovaako kigwe kona minyira gye gikuyikako nawe omanyira omuntu kasamirira kalebeza ebimu ebikagambuka
kagagambo kake ebikalakampa by'omu nnyindo nako kasama ovako bikalakampa bya mu nnyindo bikalakampa bya mu ttako nawo yasame gwajjudde emmembe y'amazzi toddanga mukunja samira soko ogule emmotoka ogule essimu ey'ebbeeyi obeere classic oyambaleko bulungi designer doze saati oziraba ze twambala gwe mazzi masikini kagenda kasiikina emikira kawuta sipamuzi toddanga mukumputirako sipamuzi sinze yamaliramu yenayina gwe bakuzaalamu ne balyoka bakunia kammanyira kanja samira ya samira simanyanga bakazaala ku lunaku lwa kuziika jjajja waako toddanga mukunsesemera gwe simanyanga pressure kannebajagalirako nini entula kammanyira genda ofuuyire eri omukago ogw'abanaku kammanyira yatuwa ye yakumma kasamirira jangu ngenda kubalula sigwa dera sibyazungiramu nfufu yene kujudde paka mu butako sigwa siba winyi atalina yadde ne deodorant osiba mu t-shirt bine ebisimula kammanyira gwe pressure olinachi gwe mazzi okujjako okubeera ng'osikina sha blessing eyagwa ebibere ne bamumalira buli wamu oyasha blessing bamuzinyezinye wano vairo yakizina kyonna ne kiwunga ne bakiwa kolabo nga tekiwoma na kuwoma ne kiyimba ne bakizaako nga bukyali asha blessing eyo malaya y'okumabito naawe gingambe gy'obeera nayo eyo malaya gye bazinyezinye ine ebibere ebyabunduka mumanyira mwegatta bwegasa okusula we musula asha blessing bwayingiza abasajja mukompitinga n'abasajja ne babazinazina nawe omumanyire oddanga muno omumanyire jangu nga wesibye ebbiri kanakugwe kakopigwe kandetako eminira egikutte enfuufu genda owalukira eri toddangamu kuwalukira waniino kandetako eminira gye kayiikira ku live kangwirako ensimbu kabulire kwebajjagala ntula oddanga muno omumanyira jangu gwe mazigwe omanyi weeripanyo ku Dr. Sefco ye content wo zakulumya ate nkyakulumya nnyo omutwe gwe mazzi kubanga nina emikisa nina Katonda nsaba nnyo okusinga gwe bwolowooza ate ndi wakabi nina Katonda nina bazadde bange bonna gye bali ate tebasabira nga babo kyovula babo bakunaabirako ne bakuddukanirako mazigwe ayasama bwenkuliisa paka woolifa kubanga obulamu bwo bumpi nnyo bugatta ne buddawo nali nakuleka nga ndi bize noonya sente zigula motoka sente zigula simu sente zitereeza kino zitereeza kiri kutereeza bulamu bwange njokenda bebaloosa amaboko mukutu nensanga guno omuyaayo omugunju omunaku omukopi malaya yakuno enkapa enkadde eyiikayiika eminiyo enjasamira wani ajasamira kalinga n'amasira g'emmana erimu kabootongo kati yasama mbumpemula manyi okuwemula obadde ogamba ki omuntu omulala nange embeereddewo pressure bannange omwina nebyemutamanyi nti nze bankwatirako ne ku kooti awo bankwata sijja babulira songa lwaki bankwata but I've been there for him omutima omulungi era nange muneebaze naye nga okusinga Katonda yasiima sakikola nga njagala muneebaze wabula nakikola n'omutima gwange kuba ate n'embeera eyo nali ngibaddemu so n'abalala nammwe ba tiktokers mukoze omulimu gw'amaanyi okupostinga ne mugamba free pressure kyatukako ekiseera ne mugamba dokita nga tokyapostinga pressure nze natuuka nemposing okupostinga pressure lwa nsonga omusango we guba mu kooti by law its contempt of court okudiscussinga ku matter eri tabled in court by hello deno gyebali emirimu kye kiriwo oba ontegedde otya namba agisevinga namba nagisevinga oli musumbu ekyo ekiriwo kaakati ndi wano ne kabaka pressure naye obuzibu bwe tubadde tulina twagala twazikako ku simu yo ne ring light alina video wano gyayagala okukola naye talina simu nti baagimuggyako simu yange gye mbazika twagala otwazikeko ku simu yo sawawo nga 10 cause tugenda kukolayo ka video kamu tugendeko ne ku live twebaza abantu abadde batwagala n'ababadde batatwagaliza sawa emu tugenda batugikomezaawo essimu yo bayisawe mu n'abatomaliriza bayisawe mu agenda kuba amaliriza
mobile phone personal phone jembamo. Gwe deno walayi nkubulira oba oyina kasimu omusajja muyambo muweeko nange mumye yanga ali wana ntuliridde. No, mere menya sengendo kubayamba tukole tutya kati. Personal phone laba goganye yesha kuba force. Nanti kati mpa amagezi mpenge y'enyangu. Nyina omuntu omwa gwengendo bali commendinga ko mugiya agenda afuna kule esimu ennungi. Nani? Abenga tata musumbuwa muntu ye. Atoloza akasentoloza alina. Tonjogeza bingi omusajja ajja kumpulira akasentoloza alina. Bagenda mufunira esimu okuva kubanze nze